so nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatu ar-rajuli ebikutulawo eswala y'omwami al-kalbu al-aswadu wal-mar'a wal-himar. Bino ebisatu ebikuyita mu maaso eswala ebefudde: omukyala, embwa enzirugavu n'endogoyi. Ebyo ekimu ekikuyita mu maaso ng'osaala oddamu kukima, otandikira ku kukima, otandikira ku kukima wadde ku tahiyatu ng'ogenda kumaliriza. Ebyo bisatu bitta eswala. Teweetagisaawo sitira oba otaddewo olaga nti okumala tewali. Ebyo bisatu basa bikuyitamu. Omukyala, lwaki omukyala bamugobye obutatuyita mu maaso? Obutonde bw'omwami yatondebwa nga kyasinga okwetaaga mu bulamu bwe ye mukyala. Bw'ati Allah bwe yamutonda. Bwe butonde bwe. Kati ayinza okubba ebirowoozo ng'asaze mu maaso ng'osaala. Oyo ye bw'ayitawo yonna abagiyiye. Oddamu bupya. So si nti mutereyo omukono obenga amuzzaayo bw'agaana kale muleka ayitewo, yo oddamu nzire. Okujjako omukyala ku mukyala munne. Nedda ekiri ku mwami. Omukyala ku mukyala munne ate omukyala mwagaza ki? Kugyeko obwononefu bw'ennaku zino. Naye omukyala ye talina kyakusasula ya mukyala munne, wabula afuna bufunyi zambiri akuyita mu maaso g'asaala. Ekyokubiri, embwa enzirugavu era si nnungi. Nabbi yatugamba tugitte, kubanga sheitaani esinga kwekyusiza mu kala eyo. Mu mbwa eya black si nnungi, kyava agigoba mu swala yaffe. N'endogoyi, inna ankara al aswaati la sawtu al hamir, eddoboozi nga balla batugamba nti agamu ku maloboozi agasinga okuba agatamu ennyo ennyo eddoboozi ly'ensolo eyo, endogoyi. Kati bwe kiba nga abadde mwami munne n'amuterayo mukono, omwami waba ayita mwami gwa munne ng'asa tateekawo kantu, ono ayitawo tassaawo, anti agenda kutaataganya ebirowoozo by'ono. Taddewo akatambala, ndaba nga akaguba, simanyi mulimu n'essenyiga, ndaba kati oba mutaataganya kyonna ky'oteekawo kimutaataganya obwongo. Era nga ate kyoli kiganyisa omuyita mu maaso mutaataganya bwongo, ate kyokoze n'okusingawo kuba osusa ate kukuyitawo obuyisi. Toteekawo, noonya walla w'oyita. Allahu akbar. Bw'oba si kyo mupimireko waakoma oyite mu maaso. Ng'aw'okuyita wonna tewali. Omuntu atadde sitira yateekayo omukono nga bamuyita mu maaso. Atataddewo kasitira ako tateekayo. Kubanga nabbi agamba sallallahu sallama, idha salla ahadukum, omuntu omumu bw'asaalanga, baina ma yasturuhu, nga wasalira wakati we naye waliwo sitira, fa arada ahadun ayajitazahu, ne wabawo ayagala okuyitawa